anyinza okubalinako abantu benkwatizaako through my foundation, the Smile Nakazibwe Foundation. Naye ewaka gyenva kinnomereza cause at the end of the day eyo gyenja okudda nga emirimu gyange egyo nagiwedde. So nafuna idea ne ngamba bannamasaka be bantu abenyumiriza mu nsibuko yaabwe. Buli wamu buli kyabeera fuba okulanga ategeeza ensi nti ndi munnamasaka. Tekimatarenga oba batugamba tulina amaalo oba ki, ffe tetugalabanga amaalo, tulabanga ekintu ekirala ennyo. It is our culture, traditions, and the things that make us special. Ekituleetera okwenyumiriza eyo gye tuva. Masaka, Greater Masaka is kifo kinene. Kyo kyennyini yali Masaka enene yakutulwamu neefuulibwa districts 9 okuli Masaka, the city now, okuli Bukomansimbi, okuli Sembabule, okuli Kalungu, okuli Rakai, okuli Kalangala, okuli Lwengo ne Lyantonde. There's another one? Kyotera, yes, Kyotera. So abantu abo bangi community gye tosobola kuleka okwogera kukoma ku kwogera bwogezi. Abakulembeze baffe bakola omulimu gwa ttendo nnyo mu bitundu byabwe gye basinziira, naye nze naawe tukimanye nti w'okwatizaako tolina kyokosa. Oba kitono kitya oba kitya obeera okozeewo ekyenjawulo. So bwe nalowooza ekintu ekyo okuleeta community y'abantu bannamasaka abayitirivu abeesudde ebitundu ebyenjawulo nga ne wano mu Kampala akulira ekibuga ekikulu omuloodi w'e Masaka nga ndowooza tuyinza okukolawo ekintu ekyenjawulo ky'amaanyi. So nabulirako abantu abamu era abamu ne bakkiriziganya nange mbuki kino tusobola okukikola. Ne tutuuma the Greater Masaka Fete. Twagituma fete mu Luganda kubanga kijja twanguyira nnyo. Nga twagala tukuŋŋaane tumanyagane nti munnamasaka ali mu kikuubo. Bwe ngenda ne muwagira nga nze munnamasaka byonna byafunye ayinza okubaako kyazzaayo ewaka. Abamu oluusi tufuna mukisa kuzaayo. Naye bw'ojja n'otwegattako eno mu fete gye tunaasisinkana aka kasente k'otaddeyo akatono ate tujja kukazaayo ewaka ku lulwo ne ku lwaffe. So tulowooza nga kijja kukola amakulu, but lwokuba tuli bangi tetwagala kugwera Masaka ffenna. Tugamba ab'e Kampala tuleme kubatindiza ggendo kubanga ewaka tewaba wala naye emirimu mingi buli lunaku tubeera tupatikana. So ffe tukuŋŋaane e Kampala wali ku Lugogo Cricket Oval. We chose Lugogo because we are a big community. Tuga tukuŋŋaane e Lugogo ate bwe tumala e Lugogo nga 17 September tugende e Masaka weekend eddako nga 14 September. Ate tulabe bannaffe abawangalira mu city ne mu districts ziri endala nga 24 omwezi gwe gumu ogwa September. Sente ezinaavaamu twali tuteesezza oba twateesa tuyambeko ku kibuga kyaffe ekipya Masaka ku nsonga ey'akasasiro kubanga kasasiro yeegyali. Bwe tuteeka dustbin ku streets ez'enjawulo nti oli abadde akalubizibwa okutwala dustbin ku street eri eya Elgin ng'ate yaali eno wansi ku Bukoto Street ajja kukola ki nga dustbin eri ku Bukoto Street ajja kuba afunye dustbin emuli okumpi asenguleko ekigere katono akiteeke kasasira amuteeke wali ate bananyini ekibuga bajje bamukuŋŋaanye bamutwale yona gye bamudisposingira off. Twalowooza era ne ku bantu b'e Kalangala ku bizinga balina ekizibu kya kabuyonjo tugamba tujja kuzimbayo kabuyonjo naye ng'enteekateeka eri nti omukolo guno gugatta bannayuganda bannamasaka gujja kuba gwa buli mwaka era nga tujja kuba tubategeeza ddi nga buli mwaka tulondayo ekitundu oba Sembabule oba Kalungu ne twebuuza ku bakulembeze baayo nti obuzibu bwammwe buliwa tuyinza bayambako tutya era mwetaaga ki. So that is it generally. Bannamasaka kumanyagana n'omanya nti nayagala dde okulaba Lord Mayor cause ava bwaffe Kalungu naye okugenda ku City Hall musisinkane emisoso mingi bwe nsisinkane Lugogo nga gyali nsobola okufuzuulamu akagambo kane mugamba Mayor kankubuuzeeko munnamasaka munange ensonga yange nenjiyisaawo tinayagala okusisinkana akategeze hamu kangende ku fete osanga n'abayonga proud munnamasaka nayagala okusisinkana gundi. So we are creating a community esobola okukwatagana ate ne solving problems as in when they come. Tweyanziza nnyo twafuna abantu bangi abajja ne batwegattako okulaba eno because nkitwalanga national cause okwata community n'ogigatta wamu ne baako ekyomugaso kyekola. So NTV Uganda and Spark TV bajja okutwegattako ne tubeera ne CBS ne batwegattako ne tubeera ne UBC National Broadcaster ne twegattako Bukedde New Vision Group through their Bukedde TV, Bukedde Farmer and Bukedde the paper ne batwegattako UBL bajja kubaayo
n'ebyabwe fenna. Yes, Radio Good Masaka tuli nayo tuyambako nnyo. So tulowooza nti mujja tuyambako kunga bannamasaka. Actually mwenna bannamasaka gy'oli. Ate si bannamasaka nti yazaalibwa Masaka yekka wokka. Eyazaalibwa Masaka tukwetaaga. Jajjawo nga we Masaka naye nga maama we yagenda n'akusalira walala oli we Masaka. Buli alina akalandira konna wasomerayo. Tulina amasomero ag'amaanyi ga Kasasa, Masaka SS, Aga Khan, tulina ga Kitovu. So many huge schools agazaala abaana bangi ne gaba molding into who they are now. Bantu banene yo babitiibwa. Mwena twagala tubeere nammwe. Tulina abakolerayo emirimu gyabwe, tulina abaawasaayo, tulina abantu bangi nnyo. So ogenda okwesanga nga everybody alina akakwate ku Masaka. Era twagala tujje even if olaba ng'onoonyeza akakwateko we kali nga tewali. At least when you're a fan of Farida, come and join us on that day, 17th of September, Lugogo Cricket Oval, and on the 24th of September, Masaka Recreation Grounds. Nali nkyali mu kwebuuza era nga tukkiriziganyisa ne tugala tujja kikola. So COVID bwajja, of course kyalina ogenda ku hold, era Katonda yamanyi lwaki kijjidde mu kiseera ekituufu ng'abantu balina ennyonta ey'okulabagana after spending a lot of time inside their houses. Fe tulowooza nti ekiseera ekituufu era mutukoledde kye tulina okukola. Okay. Then entertainers, olw'okuba Masaka erina ebitone biyitirivu, bw'otunuulira banna abayimbi baffe abamanya ebitundu ekisuka ndowooza mu 5, not very exact figures ezo, naye nga baana b'e Masaka. Ekipande kyaffe oba wakirabyeko, tulina abaana abachosen Becky be baliko, bayimbi abaliko. We can proudly say that we are the home of Kadongo Kamu mu Uganda. Abaana baffe abasinga okuyimba Kadongo Kamu b'e Masaka. Tulina abantu ba Eddie Kenzo, we have the Remas of this world, we have Honorable Taya Nomchala, tulina ebitone bingi nnyo ba Grace Khan, tulina remind me ebinnyanyanyanya abakutakati. So ebitonde bingi nnyo ebiva Masaka, ba Mathias, Sir Mathias Walkaga, bangi nnyo. Tulaba nga tujja kuba tukoze a disservice otaliita abaana baffe bano bakuŋŋaane mu kifo ekimu nabo beegatte kweno cause bakola omulimu gwa ttenda okusanyusa abantu. Etugamba since it's all about Masaka, why not our own talents? Twagala n'abaana abato abatannaba kufuna platform ebasitula waggulu olunaku olwo balukozese basookewo nabo boolese tomanya erinnya lyabwe okkula liyinza okutandikira ku stage eyo nga 17-24. So it is going to be strictly those from Masaka. Okay, we are going to have different pairs of MCs. Tugenda kubeera ne Madrat and Chico. Oyinza okwebuuza lwaki Chico kwali yet he's from Mukono. They are a duo, Madrat but Luengo ewaffe mu Greater Masaka. So tasobola kuleka munne mabega the other MCs. Then we have Dr. Tia Male who is from Sembabule as well, ne Ray P naye we Masaka ewaffe agenda kuba pairing up to MC. Then tulina abaana bewaffe mu Bulijes, Motesa Pro, Suna Ben ne mwanyinaze Mbazira Tony. So tugenda kubeera mu binnyanyanyanya tubikube tubinukire ddala bulungi. So about the charges, e Kampala tugenda kukola ordinary ticket egenda kubeera ya $2,000, then table egenda kuba ya $1,200,000, then VIP ya $10,000. So tukunga abantu bonna companies e Masaka nga 24, ordinary egenda kubeera ya $1,000 gwokka, then VIP ya $5,000 ne table ya $1,000,000. Tukunga amakampuni, tukuuma ababaka baffe ab'omu bitundu abakiikirira ebitundu by'e Masaka. You can come up, musasulire abantu bamwe table. Gavumenti z'abange constituency bweti mbagulidde tables 2. Farida sente zizo nja kuba nkuwa amanya baani abanaakiikirira. So we are calling upon companies. Tugenda kuba olunaku olugenda kubaamu okwolesa, action kati no ndi kugwe activities. Tujja kubaamu okwolesa. Yes, muje tuolese ebitone tugenda kubaawo tugenda byolesa nabyo. Naye n'abalina ebintu ebyenjawulo that make Masaka unique. Season si ya nsenene. Actually buli yali adde nsenene nkuyita. Oli munna Masaka nawe.
come and support. Certainly season yazo, but there are things that are known to be coming from masaka. Tugenda kuba n'engoma, abantu abakola engoma ezo bafubutuka eri ewaffe ku lw'e masaka. Tuyina ebintu ng'emmwanyi, people that are making coffee. You can come and utilize this day. Companies jangu wagenda kubeerawo service provision from the different people. Oyagala kutunda ebyokunywa because it's going to be a family day. Moje, you're going to be targeting a very, very big audience. Come, book a store, book a table, come, let's enjoy it together. Charges nsogeddeko waliwo mbuuzisa ku mwami Lwasa. Mwami Lwasa be bamu ku bamanyikiddwa ennyo mu bannamasaka. He is a munnamasaka. We are proud of him because musajja, yes, musajja businessman, byakoze abikoze, yasabingako mu magye. That is contribution to his ogama. But namasaka nafe twasabingayoko. But he's a proud businessman. Byataddewo masaka byataddewo. Erinnya lye livuga mu masaka. It doesn't matter litya, but he's munnamasaka. So we are hoping he will be there. Okay, bagamba tuyina amalo. Amalo tegakolebwa muntu mwavu. It's actually njirabanga opportunity. Mugamba tutimba emmotoka naye mwavu kyagula emmotoka. Singa tubale tutimba bugaali ogamba tutimba mmotoka zaffe twakosa sente nnyingi ate taxi zaffe ez'emasaka ffe tusaana okukosa alfadi tax. Ekyo kiyita kyangu. Buli kamotoka akajja tukanafuya mu ngeri yakyo katika taxi. For me sigalaba ng'amalo ndaba abantu abalina ekintu kyabwe nti oli bw'alaba emmotoka gye batimbi oyo munnamasaka. It is well. That means abantu b'emasaka balina sente ezigula emmotoka. So we are proud of that. Kabonero akongera okulaga nti bannamasaka baagala nnyo ekitundu kyabwe. Omanyi kiba kirungi neweetuukira n'omanya beeyi ki gye boogerako. The 25 was a bit on the high. It's an exaggeration. But yes, bannamasaka era si be bantu abatono, abatene, both mu number ne mu achievements zaabwe. Tulowooza nti with all the love they speak about their region or their home, basobola okuvaayo ne basasula akasente akatono ke tusabye. Tosobola kuvaayo n'ogamba nti netadde mu kino nga tolina plan. Kizibu nnyo. So plan ebaawo. That is why we have sponsors on board. When they come, they don't just come to show their brands. There is a resource that they bring up. So all that is catered for, but we still call more sponsors on board. You're still very much welcome. Lwaki ani akiri emabega nze nkiri emabega nga bwensise. Actually ndi musanyufu okuba nti ndi mu maaso ga bannamawulire. I was a young journalist before nga nze ndi that side nga waliwo abali this side nange mbabuuza ebibuuzo. So when ngenze nkula through the ranks, omwana bw'akula atandika okunoonya waba wabuvunaanyizibwa nga ayagala okugasa abantu be naye mwennyini n'oba n'ekitundu kyava atandika okwebuuza ebibuuzo eby'enjawulo nti nkoze ntya, what can I do to make an impact? Platform ngifunye naye neebuuza ngikozese ki ekiri more than I have already offered, let's say. So netulamu ne ngamba Masaka is still virgin. Sinti tewali kibadde kikoleddwayo zibaddeyo wabaddeyo ebivulu ebyenjawulo n'ebibadde bivulu, but guno omukolo ekigufulo gw'enjawulo nti gwakumanyagana. Munnamasaka munange aliwa wano mu Kampala bali luddawa bwemba nnoonya ew'okugula kino munnamasaka munange aliwa. I can support them because at the end of the day bwe tunaddamu ne tusinkana ku mukolo gwaffe guno gw'omwaka akasente kanaaba ataddemu ku entrance ng'ayingira kagenda kutoolwako kaddeyo ewaka. So it is me under my foundation, the Smile NAKAZIBWE Foundation. I've been doing charity maybe on a one-on-one casually nga mbikola nga nsinzira wonna wonsangidde. So nengamba I think I can take this a notch higher etuba nga tukola even bigger projects, not just individual ones. Nti nsisinkanye ono, he needs such and such help. This is going to be even bigger than that. What was the third question, please? Abayi.
Smile Nakazibwe Foundation tuli more focused on changing the mindset ey'abantu tulowooza nti abantu balina we bali stuck that they need help ate mentality yaffe eno bwe tutagikyuse tugenda kustrugglinga nnyo n'abakulembeze baffe bagenda strugglinga nnyo okuyamba abantu okuba empoweringa. So we are going to be doing that through different things like motivation, things like counseling, things like helping them even directly with, it can be startup, it can be scaling, so many different things. So we are just starting to do our work officially, but it's been around. Also, buza kucha entertainment. Abayimbi nkumanyidde abangi amanya talents ezivaayo, and we contacted each and everyone naddala abanene abato tuyinza okuba tetubamanyi nnyo naye tufunye omukisa nti twateekayo enamba ate abamu bakuba ne bagamba Farida nange njagala kukola olunaku nzije ne bwe batonsasudde because we had exhausted our budget, but you never know. Tetusobola baleka kujja ne baperforminga kyonna kye tunatwakwatire, but tulina be twacontractinga who are already on our poster. Yes, I can mention the names. We have Sam Matthias Walkaga, we have Maureen Nantume, we have Pastor Wilson Bogembe, we have Honorable Geoffrey Rutaya, Chosen Becky, Stabua Natoro, we have Irene Namatovu, Grace Khan, Abdumrasi, we have Madratan Chico, we have Tony, we have Sechewa, Bazira Suna Ben, Nebaliba Abe Masaka, DJ Mac. Mutesa Pro, sorry. So those ones were confirmed. They are never confirming, confirming. It's because they are busy. You notice that Eddie Kenzo is working towards his festival, time in Antono, but we are hoping on that day he shows up. All those on the poster were contacted. We have MOUs with them, and they'll be there.